Your Honor, given the nature of this case, which is under investigation, its circumstances and the relationship of the parties involved, the one Moses Sali, and the nature of the relationship of the parties involved, including the one Moses Sali, alias Bebekur, and Mr. Alex Muhandi. These are our colleagues in the business industry, entertainment industry specifically. Mr. Muhandi is actually shocked that his colleague and friend will take this path against him. Be that as it may, my Lord, the respondent seeks peace with the complainant, Mr. Bebekur. And we want to be on record that Mr. Alex Muhandi has expressly put it in writing and has written to Bebekur through us as this council requesting that the parties be given an opportunity to have this matter amicably resolved out of court. Specifically, Your Honor, the respondent has extended an invitation to Mr. Bebekur for an evening of a cup of tea. At Alex's expense. He will foot the bill. So that the two brothers can talk over whatever misunderstandings occurred with the view of having the same amicable resolve. You want a copy of the letter? It's from me. I'll give a copy to the state. Noted the circumstance of this case. There is no evidence tendered before court of the existence of a relationship between the complainant and the respondent. However, even without going to the merits of this application, as a sign of amicable settlement of this dispute between the complainant and the respondent, as a sign of amicable settlement of this dispute between the complainant and the respondent has been raised, and given the courts are encouraged to promote reconciliation between the parties under Article 126 to deal with the Constitution, I am inclined to grant the respondent's prayer for an adjournment to allow attempts at reconciliation in this matter to be pursued by the parties. The period of 3 weeks as suggested by counsel for the respondent is, however, not allowed. 14 days, i.e., that is to say, 2 weeks timeline is hereby given for the parties to explore the settlement in the interest of justice in this matter. The case is therefore adjourned up to the 1st of April 2025 for mention. The respondent is equally given a period of 2 days from today within which to file an affidavit in reply on any. kusooka kwa byonna katandike gye byatandikira kijja kita okuba nga tutuuse wano
Why nange simanyi sinategeera bulungi kuba nze yategeeka omuyimbi n'atayimba naye kati ate ndaba tuli wano. Ensonga eno ey'okuba nti content w'abayimbi oba oli awo gubadde ng'oteeka ku internet fenna tubadde nga tukimanyi osookanga kwogera nabo era ne interview n'okikola n'oteekayo content eyo. Eteeka ku eriri oba oyingira Comedy Store waliwo ekipande kiri awo kinene oba tokiraba kimanyi Maba Galaxy muli basponsa baffe muba mukiraba kati bw'oba oyingira eteeka ku eriri awo nti whether you're a customer whether you're a performer when you are at Comedy Store we are recording and the content that we record belongs to Comedy Store and we have the right to use it, flag it in whichever way we want, on TV, on social media, everywhere. Banga yona tubadde nga tukola nti oli mukwano gwa Uncle Pepe n'ensonga zisaguka zityako. Simanyi nange era neewuuza okujja ewange n'atayimba. Ekyo kibuuzo yandibadde atiddamu naye nze saalina buzibu olaba namuyita ajjayo. Olunaku olwaleero ku kooti esinga ensonga ziyinza tambula zitya? Ensonga ziri clear. One thing that I want especially the musicians to know, omuntu kasita postinga oluyimba lwo mukubira omugambe nti weebale, those are views added to you who owns the song. Nobody can post your song nafunayo view name kati batamanyi nti okuteekayo performance y'omuntu ne bwayitawo just to stage that ikemu oba comedian akoseza luyimba lwe ne tuteekayo all the views go to the artist. That will take ya YouTube copyright law ya YouTube bwetyo bwekola. So nze okulaba Bebe Cool n'agamba nti ate nkozesa music we nyinza nnyo okulaba abantu abatukulu naye tebategeera business law nga bwetambula. Before you talk, first study and understand. Kati nze okumuteeka ku YouTube yange gezaako, me I challenge anyone, funayo akayimba ka Bebe Cool ka posting ku YouTube channel if you have a channel. I challenge anyone, you will see immediately it will tell you this cannot be monetized. Baba tebakusasulira ekyo. Kati nze nteekayo for promotional purposes nti omuntu alabe nti Bebe Cool abaddewa show nga bwe twakanya nti nja kuteekayo abantu balabe naye views gwazimonitoringa gwa analytics zizo buli kimu kyonna kigende ew'omuyimbi oyo. Kati abasinga kye batamanyi nti muhandi bw'ateekayo waakawo gwafunamu. Bwe twalina omukulu Ebikenzo yagamba nti naye waali situkira ku side embi olunaku naye ali kukima. Naye alina okiyiga. I think Ebikenzo knows really. He looks like he's been through this for some time. Ye nkimanyi he understands this law. Nti ku YouTube anything that says kati ne bw'aniba ndi omukwogera kati nengamba ekanzile kasalo kateekeyo labe already the melody, already the lyrics, and of course the key, maybe key eyinza okuba si yeeyo naye kateekeyo labe kagenda straight ewani Ebikenzo. So that's how it works. Olunaku olwasookera ddala lwenyina Bebe Cool obutaperforming enkera ndowooza ava n'oteekayo post n'ogamba no one oluyimba lwe abasinga ne bagamba nti aki akakyadde kakodyo omuhanji alina akyayisawo ne Bebe. No, Motivation is a good song. Okay, it had bad PR around it, but honestly the song is a good song. The video is nice. Nze mbadde mitiya music for a long time. So when the song is good, I give it credit. Ate nze mbadde promoting Bebe Cool. I'm one of the people Bebe Cool bwe yakubiranga gamba njagala saa mukago teeka ekigambo circumference. Nimugamba kitegeeza tinagamba gwe ku status zo teekayo ekigambo circumference. Nenkikola, I didn't know, and then the song came. So this motivation song is actually a very good song. Me, I like it. Honestly, Bebe Cool is a big guy. Yeah, like mitiya music watabu, you cannot take that away from him. So I give him the credit. So when the song is nice and I know I'm one of the guys to promote, I will go ahead and post it. Unless nga kati bwagambye tulina kukola ki tulina kuteekayo ennyimba ze. Now that's why people are scared of doing challenges. Kati ojja kukola challenge ya Bebe Cool nawe akugambye at the end of it all lwaki abantu balowooza nti it's a stunt? No, it's not a stunt. Ate twandibadde stunt nga ndi coach kati stunt. No, it's not a stunt and we are here. Tusaba nti batukirize tubeemu n'okukanya nze ne Bebe Cool oba tiimu ye tutuule twogere tuwadde weeks 2 ekyo bwe kinaagaana then tukome wano babawa olukisa ba investigating accounts zange. Yes. Olina mu bantu be boyogeddeko naye nti lwaki tasobodde kubanga alabikako kuba nti ye muwawaabi. Simanyi lwaki at this rate simanyi oba yawa. I think
omusango kati yagutwala ku poliisi. Omusango guli ku poliisi agamba poliisi investigating account yaffe eya YouTube. Mukitegedde eya Comedy Store. So yensonga lwaki ye tasobola kubeera kuba kati poliisi yeri okusaba kooti olukisa bagikirize investigating accounts zaffe kuba yo nga poliisi batalina lukisa lwa investigating accounts zaffe. So kati ye bwe yawaaba omusango ku poliisi kati poliisi yeri okusaba olukisa wano simanyi mukitegedde. Muyise tubadde mu kkooti ne bagamba nti Alex Muhangi basize Uganda kijja kitaate twetusuubira okubanga Bebe Cool basize kati ey'ensonga ejja bwetyo nti Bebe Cool yaloopa ku poliisi ayagala gufuuke a criminal offense omusango gufuuke criminal. So kati state akulira omusango ogwo aguliko ye yawandikidde kooti yalese omusango asaba kooti emuwe court order okukola ki okujja ku investigating accounts zaffe ndoza kiri clear. Ngezaako okugulawo wano YouTube njagala balage kuba abantu abasinga tebakitegeera nti how can someone upload oluyimba lwa Bebe Cool oba gundi ya Bebe Cool. So eno account yaffe simanyi oba sobola ogiraba ogiraba. Internet alabika mutono. Okay. Kanonye wano video ya Bebe Cool. Waliwo ngeno video ya Bebe Cool. Ensonga ezibadde mu kkooti olwaleero kwe kwemulugunya oba omusango ogwaleetebwa omukulu Sally Moses oba amanyiddwa nga Bebe Cool ng'avunaana kiranti waffe omwami Alex Muhangi olw'okusaasaanya ennyimba ze nga tamuwadde lukusa era ng'asaba kooti Alex emusindike mu nkomyo oba emusibe bwe kitabo ekyo ng'agamba nti Alex amuliyirire ssente obukadde 500 n'ezigwamu kumpi bukadde 600 olwa ekyo olw'okusaasaanya ennyimba ze nga Bebe Cool tamuwadde lukusa. Naye nga bwe mukiwulidde tusabye kooti omukulu Alex Muhangi bwe yatuukiridde yatugambye nti tayagala ntalo tayagala kulwana na Bebe Cool omuntu gw'atwalanga mukwano gwe era muganda we munywani we nfanfe tayagala kulwana na Bebe Cool. Alex yatusabye tutegeeze kooti nti emuwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool ng'ensonga zino tezinagenda maaso batuule bagezeeko okulikonsayiringa kuba ba mukwano bagende maaso nga batambuza business entertainment industry. Kooti ekkiriza okusaba kwa Alex Muhangi neeragira nti omuwaabi n'omwawaabirwa Muhangi ne Bebe Cool baweereddwa weeks 2 okuteeseganya bwe baba n'abakkirizaganyizza tukomyewo ripooti mu kooti oluvannyuma lw'ezo weeks 2 bwe banaaba tebakkirizaganyizza kitegeeza Alex aba ayolekedde eruzira naye tusuubira nti tekigenda kubaawo. Tusuubira nti Bebe Cool n'ajja kwekuba mutima alabe nti okusaasaanya ennyimba ze Alex kyeyakola kiyambayo okupromotinga music wa Bebe Cool so ate tegwalibadde musango. Maybe n'ekirala kyenjagala okutangaazaamu mwe public saagala omanyi Alex musajja wa nnyama ntono small body man big wallet. Bw'omulaba oyinza okulowooza nti kino kyakoze okusaba kooti okuteeseganya Bebe Cool bunafu. Saagala mu buyite bunafu naye kwagala mirembe kunoonya mirembe. N'olwekyo tusuubira nti Bebe Cool tagenda ku misunderstandinga okusaba kwa Alex okutuula naye nti era bw'anaaba alemezaamu omuliro n'asalawo ensonga zino azitwale maaso tuli beetegefu okumwaŋŋanga ng'amateeka bwe galagira ate nga tomanya gye biggweera oyinza okusanga Bebe Cool yali mu katu. N'olwekyo ensonga za kooti tezeetaaga nnyo kuzeemaliramu nnyo. Bw'obanga omuntu akwadde omukisa muteeseganye n'alisabye muganda wange mukwano gwange Bebe Cool
atulaganye n'emukwano gwe era muganda we Alex Muhangi baddiŋŋane. Nze kyendowooza oba okusaba kwenkoze njagala bafuneyo omutabaganya omu bombi gwe bakkiririzaamu abatuuze abatabaganye. Maybe sijja kwogera mannya naye nze ndowooza kati nga minisita Balamu Balugahala aludde nakinku mu nsonga zino ez'ebivulu ne entertainment. Nze ndowooza singa Bebekulu ne Alex Muhangi bawa Balamu omukisa obatabaganya nze asobola okukikola n'abatabaganya. Oba pulezidenti w'abayimbi omwami Eddie Kenzo oba omuntu yenna gwe banaabasazeewo naye nga nze naalebwadde amannya ago abiri balondeko omuntu omu batule naye abatabaganye. So kyekyo batwadde wiikisi 2 batabaganye bana balemezeddwa emisango gya Bebekulu ku Muhangi gigende mu maaso. Amanya nze Robert Lutalo Ergon Advocate. Oyimba corporate byonna babitwalidde wamu. Kisinziira poza okuwabulamu bano kukaidinga munnamateeka wa kusaidirira yaffe endala talabise nga ategedde bulungi oluusi ekyatuleese wano kuba twawandiika ebbaluwa emaze mu saturation okumala ennaku 21 omukulu Alex Muhangi teyagirespondingako so nothing to taking a measures naye ekituusewo mu kooti tufunyeemuko okutaataganyizibwa nti munnamateeka oluusi gwe yakozeseza munnaffe alabise nga tategedde bulungi kyatuleese wano kuba okusinziira ku ngeri gye twawaabamu we are not claiming copyright but we are claiming a neighboring right. So waliwo okudrawinga between a copyright and a neighboring right. Kati tuyambeko twawulire copyright neighboring right byebikyawo. Neighboring right ye mukwano gwa copyright oba that is the right that is annexed near a copyright. Nti copyright ekwata nnyo ku muwandiisi oba ku muyiiya wabula omuntu yenna bw'avaayo na performing ekibeera kiyiyiziddwa afuuka performer era balina right in the performance of whatsoever performance he has made. Bino ebintu tetubijja bujja mu bbanga tetusuubira bisuubire tugobererwa amateeka tulina etteeka lya Copyright ne Neighboring Rights Act erya 2006 naye nga lyateekebwa mu red volume kati liri cap 222. So okusinziira ku tteeka eryo omuntu bw'ajja n'obw'omuperforming okuyimba ku kivulu kyo tekitegeeza nti ate olina obuyinza mu recording ye asigala nanyini weyo recording gy'abakoze ki gy'aba kati awo okufuna bwannanyini bwa recording egyo mukoze yali sasudde ssente endala kyalibadde kitya? Of course etteeka weeriri era ligaidinga ku ngeri butya gye kirina okukolebwamu. Yes. Kati era kyetubuuza otugambye copyright eyo ya 2006 kati Kenzo copyright ate gyagoba yanjawulo neeyo oba ekibulamu kyagoba oba ye Muhangi yakikola waliwo ekibulamu? Bwe muba mubadde mwetegereza bulungi ebintu Eddie Kenzo byabadde akola atambuza kye bayita ennongosereza. Osobola okulongoosa ennyumba etanazimbibwa? Tosobola. Era ojja n'olongoosa ennyumba olwedde ebaddewo ng'edduba. Etteeka libaddewo naye nga bw'omanyi kati tugenze tukyuka tekinologi azze ebimu byali tebifavoring tekinologi so Eddie Kenzo abadde akola nnongoosereza wabula abadde tateeka ku kiteeka. Kati specifically tugambe musango ki wano Muhangi gw'alina? Sifa abasala emisango